Ampuliriza, nkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula ennindiriza enkubye ekkonde evvannyuma ey'ekitabo kyaffe OGWALO Nkeesalukya ekyokubiri. Okukujjukizaako bye twasembyeyo, twasookedde mu ssuula gw'owonyeggere gye twafundikiridde mu maziga ga mukyala Kawooyo okufa ekimbe kye tutannaba kumanya. Era oluvannyuma lw'okufa kwe tulaba nga munnaffe asalawo abaana be abazzeeyo ewa jjajjaabwe babeere eyo. Mu kitundu ekyo era mwe twasunidde ne ku ssuula yaffe eno nga munnaffe atunyumiza nga bassebajja okwota bwe baali bongedde okumukooza akajiri n'ayagala n'okubanaabira mu maaso. Wabula ekitundu ekyo twakifundikiridde nga tutegeezezza ng'ate bwe yawulira ekimulabula obuteetantala kubagoba, era awo wennyini we twakomye. Kankusaba onzikirize era awo we mbanva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ennindiriza enkubye ekkonde evvannyuma. Maama eyali yagunsalira edda bulijjo yanneekubangako nti nfaanana omusajja nkalire mu bantu bano mbagobe, anti bulijjo n'owebbanga bw'otamuwemukira ebyokwebikka nga toobimanye. Kino nange nali nakiraba dda nti kyekisaana, gwe ate kikye nali mbeeguyaako mpozi okwola eŋŋaŋa kwe ssiirye magi. Wabula nga sinnakikola oba wadde okumalirira okukikola, nafaanana awulira ekindabula obuteetantala, ate engeri gye nali ntandise okukkiriza ebyogera tebirabwa bye nawulira byalina kinene ekyebitegeeza mu kusalawo kwange. Wabula abaali bannumirirwa abatasobola kubiwulira bo bagenda mu maaso nga bugole okumbuuza kye nkyalinda. Wadde eddoboozi eryali livudde ewataali kintu wadde omuntu nali ndiwulidde, naye oluvannyuma lw'okwebuuza akalungi keŋŋanyulwa mu butaba mu jeemu gye liri ne kimbula, nasalawo nve mu kwetikka emikono n'okugyebakira ng'engajja bambatambaale bambuulire ogubankinyaako. Ku lwabye nali neefumiitirizza, nasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi ng'ebyalinda kiggweeyo mbikooye, era nga ndi mwetegefu okubategeeza bwe mbagobye mu buli kye nali mmanyi nti kyange, anti bulijjo nennyini kakomo bw'akakusaba omukono ssaawo bussa. Nava gye nali ne nzija ng'ava ku kijjulo ky'ennumba mbalage nti endiga okukoteka omutwe tekitegeeza nti eba temanyi nte gye ziri. Wabula nga bwe bagamba nti eteefa etuusa mugenyi era ddala, anti nange eyajjira mu kwesawantanga obulala nkoma obukubimu effunfugu, kye nasisinkana ewaka kyankwata emba zombi bwe ntyo ne nnema okubaako ekyekigendererwa kye njatula. Anti nasisinkana amadirisa gombi kwogatta n'enzigi nga biggaddwa, wabula nga mu luggya mulimu akalenzi ka mukiibi ak'okumulirwano gw'ewange. Tekasooka kundaba kuba ku ludda gye kaali katunudde ate nze si gye naviira. Era nali njagala okufaanana akakangamu oluvannyuma nkabuuze bano gye bakutte, naye nagenda okuwulira nga munda eriyo aboogera. Nasooka ne nsigala we nnali mala okuwulira biki bye baaliko, era okugenda okuwulira ng'obufaanana obwama bususse okuyitiŋŋana. Saasooka kubanyega ne nninda obwama buggwe tebanneekwasa bwe mbayingiridde, bwe ntyo ne nsooka mbaleka bwe kuba kunyumirwa banyumirwe akasembo kuba nali nkakasanga ku olwo baakunviira. Wabula obwali obwama okuwulira nga gafuuse amaloboozi amawaawaavu, era wano we neeyongerera okusembera ku ddirisa nsobole okulega ku gwali gubadde. Omu yali yeeyisizza bubi oba na kino kyali kitundu kya kye baaliko. Mu kaseera ako nali sinnamanya. Wabula akabanga ke namala we nali mpewulidde amatu, nalema okubaako kye ntegeera, anti olulimi lwabwe olunyolo lwe baali boogera nga sirumanyi. Mpozi kye nali nnyinza kwe kumanya nga tebaali mu kuteesa, kuba engeri ebigambo gye baali babyatulamu ng'erimu obusongovu ng'obw'olukato. Mu kwogera ng'abalinnyiddwako omuzimu,
baagattako okugulubira mu nju ng'ente mu kisinde, era nze yali ateebereza bwe nawulira ne nsalawo nsooke neekukuma enzuule bano ddala baali kuki. Nayingira ekimwanyi ekyali okumpi ne nsooka mbunira, wabula mba nnaakakituukamu eddakiika ng'emu yokka okulaba ng'oluggi olufuluma luggulwa, wabula eyaluggula saamulaba, mpozi okuddamu ate okulaba nga lweggala. Amaloboozi okuwulira nga gabweze ga mirundi 3, wabula n'eryokusatu nga ssajja. Nga ntandise okusiiwuukirira ennyindo olw'obwekengeze, akalenzi akaali mu luggya kandaba we nnali nkonedde, kwe kufuuwa oluwa lwe ssaasooka kumanya mugaso. Wabula ekyaddako abaali batandise okuteeka ebisoko mu kulasana baabunira bubunizi ng'omuwere omutamika ebbeere. Naddamu okuwulira olumu ku luggi lw'omunda nga lukaaba, kye nateebereza nga lwali luggulwa, bwe ntyo ne nva we nnali neevumbise nfaanana ey'akatuuka era atalina kyamanyi. Nga naakatereera mu luggya era ng'amaaso nkyagatunuzizza we nnali neekukumya okulaba oba siresseewo kinandoopa, omukyala eyali asigazza akatuuyo mu matu kaataasobola kusiimuula olw'okupapa yaggulawo ennyumba, yenna nga yeemwenyerekesa ng'ekikutuzo ekirabye eyeeyalira, wabula nga nze mwanukuza kumutunuulira ng'owendali alonda obulo mu ssubi, wamma nga nningayo y'okukubako. Ku maaso ge nze nalabako amazima amakweke ge yali ayagala okunkisa, wabula nange saali mwetegefu kumubuuza kuba nali siraba nnyo nsonga kwetaaga kumanya mu kaseera ako. Naye simanyi oba bwali busungu oba busiru bungi, kuba ekitali kimu ku ebyo ddala kyali kiyinza kuba kiki okumpugula ne sibanyega ne neesonseka bwesonse kisenge mwe nasulanga nze ataali na tulo. Ku byali bindeese mpawo kye nayogera ne nzira mu kugalaamiriza ku buliri ng'emirembe gwe giyitiridde, mpozi nga nali mu nnaku yokka. Eyo mu kisenge gye nasinziira okwebuuza bye nnali sisobola kuddamu, era eyali azze okugoba abaali bammezeeko, ate laba bwe nfaanana ayagala okusooka okumanya ekibadde kigenda mu maaso tuuke n'okuwulira gwe ssaalaba ng'afuluma. Ng'aliko emmindi, ennaku zaakanya kuyita nga nze munno nnyongera kutunula mulolo n'okwekubagiza obutabaako kyonna kye nzuula. Ebbanga lyamala kuyita nze okutegeera nga nali nalungwa bulungwa butandekaamu wadde otugezi. Anti lumu nga njolekera mu nnimiro nasanga akalenzi kali ka mukiibi ke nasisenkana ewaka luli, ne nkabuuza kye kaali kakola, kwe kuntegeeza nga mbu abaali mu nju bwe baali bakalagidde okubeera wabweru okulinda, nti wonna we kandabirako kafuuwe oluwa balyoke bategeere nti nkomyewo, era nti ku mulimo guno baali bakasuubizza ebikajjo n'entuntunu wadde oluvannyuma tebyakaweebwa. Kaayongerako nga bwe kaabalaba nga bayingiza ekintu kye baali bazingidde mu kibugo, wabula nti nga kigenda kitonnya omusaayi. Wadde nali nafuulibwa kiwutta, naye waliwo bye nateebereza oluvannyuma lw'okumanya bino, era oboolyawo kye kyanviirako okusalawo neerwaneko wadde bwali kikeerezi. Era ng'ennindirize bwe yamezza Ssemitego, nange bwe ntyo bwe nameggebwa ekyobugazi wadde saalindira mu kwagala oba mu kunyooma. Ampuliriza, bwe tutyo bwe tufundikidde ekitundu kyaffe era essuula yaffe eyo bw'etyo bwerabise mpaka omulundi omulala, era amangu ddala we tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula ekitalo kya mmange kintema enteega. Atakumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi era mweraba.